Kwa Masaka. Tunafuna kadi izogenda kubanga fena tuli bantu omwana w'omuntu asobya era bw'osobya. Finally, Joel Ssenyonyi akkiriza okugenda ku mukolo gwa Mathias Mpuuga ogw'e Masaka. Kati wano wenja okubuuliza era nkusabe ebiri eno gimpereka like muna nkyukakyuka ate buno baka obuli muno bukulu nnyo osaana obwewulireko. Joel Ssenyonyi okugenda e Masaka agwe okiraba otya? Agamba nti ne bubwen asinga kisoboka basobola okuba nga bo bagendera ddala e Masaka ate wali ku lunaku bwe bataabe busy. Kati wenja okuweera ne Calvin Kayanja nga ono aleese bwino omupya ate ku nsisinkano ya Bobi Wine n'omukulu Halfland yono gaya akozesa embwa ku TikTok ng'azikozesa content atekamu bampuga atekamu bakatikkiro. Kati kosisinkanye Bobi Wine owedde ate nkubuulire kati weegenderezeemu kubanga alimu n'olwa supaayi buli amwekulukunyako bamukwata gavumenti gy'ovuma buli lunaku lwemanya gy'osula. Nze nkubuulira oyo aweza namba mu kkomera. Joel Ssenyonyi akatiri nnyo bw'ati bw'alabudde Mathias Mpuuga singa baba bakujja ku mukolo gwe. Tunafuna kadi ezigamba nti amukolo gukyuseemuko gwakwetonda kwa penitensia obujjawo izogenda kubanga fena tuli bantu omwana w'omuntu asobya era bw'osobya. Ayagala okusabaza okuva ku airport abajja airport pickup mbakuzigirira abakoneko ate buli kimu kijja kutambulira ddala bulungi nnyo. Joel Ssenyonyi agamba nti Mpuuga bw'akola omukolo nga agugamba nti agenda kuba nga yeetondera bannayuganda gwe nawe ali ebweru naddala ng'olina byokola wano kitegeeza ow'omusolo era akasenteko. Mathias Mpuuga ke kamu ku kagenda okwebaliza Katonda okola ensonga nti yasobola okuba nga akamu. Kati wenja okubuuliza ebyaddala okulya akasente Mpuuga omukolo gwagenda okukola gwakwebaza Katonda ye amwebaza kubanga yamugonnomulako ebitiibwa okubanga afunye akasente oba ayina ensonga z'endala awo wenja okusabira ate ku mukolo guno oyinza kubanga ogwogerako ki era golaba nti ekigendererwa kyagwo akivuddeyo oba nedda. Okusinziira ku Mpuuga ye agamba nti alina okukola omukolo ogwebaza Katonda. Joel Ssenyonyi amugambye asikyusa theme omukolo gubeere nti weebaza Katonda oweenenya ku bikolobero by'okoze endala ekyokulya enguzi y'Abannayuganda buli omu awa omusolo. Kati kamukwe ebigambo bye bino abyemalireyo wabula nga mpendooza byo tokyerabira. Awo tujja kugenda naffe tumwegatteko nga tugamba omutonzi nti mumusingidde ddala. Kirungi ne weetereza kyetwagamba munnaffe oyo nti yesi ensonga gikola naye weetereze vaayo mu commission otereze ensonga zino lwakubanga yagamba kikola naye theme y'omukolo bw'ekyuka nti kakati yakwenenya naki tujja musanyukirako eri omutonzi kubanga fena kye tulina okukola kubanga fena tuli baana b'abantu bw'osobya kikulu ne weenenya. Oyo mubuuze Mickey simu zitufane takyavaako mukisa wadde amasannyalaze agaba kisiraani. Content yali atambula bulungi kasita twamulabako emagera abantu ne bamuggyako engalo. Ekifaananyi kyo tekikyakola makulu wano okuleka ekisiraani. Nawulidde nti obala kugenda Canada era bulijjo kyekikuvumya abantu embwa naye wakola ensobi passport togijjanga ku internal affair. Kati njagala kukulabula nti woolinyira ku internal affair bagenda kukunywa. Wakola bubi okubala omuzannyo guno n'otandika okuvoola abantu ng'akatabo ko tokajjanga mu Uganda. Ku internal affair tojjangayo katabo n'otandika okuvoola abantu n'oyita abantu embwa. Mbu wanoonya ekifaananyi ky'ogenda okuteekako statement ye yasayiramu nti Uganda ekunoonya lwa bisiyaga. Nze mbatunuulira abavubuka abato mbatunuulira ne mbasaasira. First of all toyina wadde enkoko gy'owa maize brand gy'okeera okuggulira n'okeera okuvoola abantu abalina be balabirira be baliisa be baweerera ne be babeezaawo gwe n'okeera okubayita embwa. Sebo wafunye kaadi n'ekifaananyi ky'ogenda okukozesa kwa sayiramu y'ebisiyaga e Canada. Nze nkubuulira wakola ensobi emu obutajja passport ku internal affair. Awe wali omusirikale ali ku fayiro yo era bagenda kukukwata. Ate bwe muvaawo nga mugamba nti Calvin Kayanja totubuulira mirimu giri bweru
eyo si enkola yange. Aina passport yo kera ku Star Favor Uganda, sente zo ziteekamu omaze kulaba ku visa. Oli mwana wa buwaloba wa bulenzi. Beetaaga bakirina, ba waitress ne ba waiter kola mu mahoteli. Batwala mu mawanga nga Qatar, Dubai, Kuwait ne Saudi Arabia. Bakubireko ku noti 7 noti 627 bakuwaawo okusula, bakuliisa, bakujjanjaba. Interviews zigenda mu maaso. Nze nkulapula. Kubanga abantu bovoola teboogera. Niye nkakasa. Ebyo byonna byokola bibakosa maibulaza. Abasajja balina obuyinza n'obusungu. Osinzidde mu kiwunya kyeri. Tomanyi kyogenda kulya kyaggulu n'otandika okumanyira abantu. Wajjaayo bajja kunyiga ensigo. Ate weegenderezeemu. Oyo aweza abantu mu kkomera. Era supa yawedde emirimu. Bw'oba wamuwadde ennamba yo n'omubuulira ne gy'osula, poliisi egenda kukeera nca. Nze nkubuulira. Oyo mubuuze badde Mighty Family. Takyavaako mukisa mubuuze Mickey simu zitufane. Ne bwapostinga video wako 0.0 likes. Family ye na gurupu ye mulayikinga bensi ya mwenenya dda. Nze nkubuulira. Tubadde tukunyumirwa mwoyo katembawo. Nika state wakoze ebyo. Ebyo tebabikola. Oyo takyalina wano mukisa gomuvaako okuleka ekisiraani. Akunkumuka kisiraani buli amuliraana yagwa. Kale yinza okuyisaamu Canada. Naye wakola ensobi egi. Passport okuba ntojijjanga ku internal affair. Bagenda okukusiba ejjinja ku ntula. Embwa ezo z'obadde ovuma banno bakugaye nti kati bagikuleetera awo bakugaye nti kati yiyo gikuba ensigo. Naye ng'ate ne ku nsigo basibyeko ebbulooka. Gwe mujja okutegeera nti okuvoola abantu n'okumanyira abantu si kirungi. Toyina wadde enkoko wadde embaata gy'okeera okuggulira, okeera kuyita bantu mbwa. Nze ndaba kikulidde. Mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge babanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero okumansira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 87 15 13.